tukwaniriza ku channel yaffe eyadda ya Is Still Hope we tukutuusizaako ebigambo ebizimba. Bw'oleeta science mu Bayibuli ogenda kubuusabuusa ebyamagero ebisinga Ebizaamu essuubi. Tandika okuba nga obulokozi bwe oba obulokole obukulukutiza ku Yesu. Ebyo n'ebirala bingi bye tukutuusaako wano ku There Is Still Hope, omukutu ogukuwa ekigambo eky'obuwanguzi. Kale mwena abali ku mukutu ogwa There Is Still Hope tubaagala nnyo gye musinzira okuba nga ate mutulabira abali mu ggwanga Uganda nammwe abali emitala amayanja mwebali kuba nga ate mutugoberera. Kitaffe tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuwa ekitiibwa n'amatendo, twaniza omwoyo omutukuvu atuluŋŋamye okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kale olunaku lwaleero njagala tutunuulire obubonero bulinga 7 ku 8 bw'olabirako nti landiroodi wo w'osula akuloga. Obubonero 7 bw'olabirako nti landiroodi wo akozesa eddogo. Bwe njagala tulabe. Kakati tubyawudde. Oyinza okuba nga gw'opangisa kizimbe kya bizinensi oba ng'olinamu by'okoleramu, waliwo n'okuba ng'osulamu. Tugezezaako okuba nga tubyawula. Kale mu byonna by'ogenda owulira kankuwa ekyawandiikibwa Isaaya 5:17. Teri kyakulwanyisa kyonna ekiweeseddwa ekinaalaba ki omukisa mu bulamu bwo, si nsonga w'osula oba landiroodi abikozesa oba nedda. Katonda waffe w'amaanyi era ayinza byonna. Akabonero akasookera ddala obanga ennyumba gy'opangisa ya bizinensi, kano ke kabonero kojja olabirako nti landiroodi wo mulogo. By the way, baloga ba landiroodi. Kankubuulire, oyingira mu nnyumba n'ekufuukira ekizibu, akuloga nga tolina n'amagezi gavaawo olw'obeeraawo nga osiraanidde mu kifo kimu. Why? Balandiroodi abamu bakolera sitaani. That's how y'engeri gye bali kubanga bakyusaamu amagenda g'abantu. N'oyingira mu nnyumba ebyanfuna byo ne bidobonkana, obulamu ne bukyankalana, endwadde ne kifuuka endwadde, kufiirwa ne kufuuka okufiirwa. Bakikola kubanga baba beetaaga saddaaka, abo beetaaga musaayi, abo beetaaga mmeeme z'abantu, abo beetaaga amagenda g'abantu. Kati waliwo abalandiroodi abawuliriza sitaani nga bakikola bakigendedde nga bazimba ennyumba mu bitundu eby'enjawulo. Kitegeera? Kakati ate waliwo abalala nga bo basika bakasitoma, ng'ennyumba yagiroga mbu efunye bakasitoma. Ne wabeerayo abalala nga amayumba abazzeemu bennyini, abapangisa bennyini, nga ajja n'aleka ng'ataddemu ebintu. Kati gwe ozze okupangisa n'okola ki? N'obitomera. Kati categories za njawulo. Kale nsokera ddala bw'oba opangisa nnyumba ya bizinensi, looni zituuka ne zimalawo bizinensi. Loans will overtake the business and you. Bizinensi yatandika ng'eri independent, etuuka ekiseera nga etambulizibwa ku looni. Wagitandika nga temuli wadde n'ekikumi kya looni, n'etuuka ekiseera nga etambulira ku looni nga teri bbanka gy'otalinamu looni. Manya kizimbe ekyo tewayingiramu, waliwo ki? Waliwo obuzibu. Looni zikumalawo. Bizinensi nga eyali independent nga amazima bwali ogitandika si eyali ennene naye nga temwali wadde n'ekikumi kyaki. Kiseera ne kituuka nga looni ze zitambuza bizinensi. Akabonero akookubiri kwe kubanga you operate on losses. Okolera loss mu Luganda kyeki? Kufiirizibwa. Nga bizinensi yali etambulira ku magoba, kale ate bizinensi etambulira mu kufiirizibwa. Buli w'obalawo oti watandika n'obukadde 10 gye wava oba waliwo shiftinga, kati ekifo kyali kitono onoonyeza ogufa ogunene. Bizinensi yajja nga ya milioni 10 kati eri mu 7. Buli mwaka gunaggwerako ng'eri mu 3. Komekereza nga egenze. So etambula edda mabega, tetambula ng'edda mu maaso. Manya ekizimbe ekyo era landiroodi agent awedde emirimu
oba waliwo eddogo erinyooka ku kizimbe ekyo ng'eyavaamu yalirekamu. Kale akabonero akokusatu financial struggle bracket kye tuyise financial dependence, nti wali weeyimirizaawo mu byenfuna. Kati otuuka ekiseera nga bakuyimirizaawo buyimiriza, kiringa omwana okuba nga wali osobola okwetambuza, netuuka ekiseera nga olaba tebakukutte ku mukono, ogenda kubeera awo paka nga ofuuse ateesobola eyali yeesobola. Kati eyinza okuba nga ennyumba ogisulamu, wajja na loole za bintu ezo ng'oyingira. Kakati bw'oba ofuluma n'ettukutuku nnene era osomba kimu kimu mu mikono nga byonna manya waliwo ekikyamu. So you become financially dependent. Ng'era oba tolina bakuyambye embeera ebanzibu. That's very bad. Omuntu yali nga weesobola n'otuuka ekiseera nga tewakola ki? Teweesobola. Ne Mukama waffe mwesigwa, mukono gwe teguyimpawadde nti n'okulokola ne gutakola ki? Ne gutalokola. Ajja kuba nga akuggyayo mu kinnya ekyo, mulabe yonna gy'akusudde. Ekyokusatu oba ekyokuna, sicknesses, endwadde ezitawona. Mwali balamu nnyo ne kasooka mwayingira mu nnyumba eyo, kasita mwapangisa ennyumba eyo, kasita mwagula ennyumba eyo, mulwala endwadde nga ne babatwala ku musawo zikebera n'omusawo tazitegeera. N'omusawo akugamba bannaaye, nze ekikuluma kinnemye okuba nga ntegeera. Endwadde ezitasobola kubeera treated nga ze mulwala. Ono n'avaayo, mubeera ng'abali ku competition. Maama wavaayo, taata n'addayo, taata wavaayo, mwana n'addayo, mwana wavaayo, mu kyalo ne wabeerayo abakola ki? Abaddayo. So weesanga mu mbeera eyo nga ate waliwo we wali nga tebiriiyo. Waliwo okulwala okutera okujja nga kyalumu nalumu, naye kaakati it is consistent and uncurable. Teziwona, tezisobola kubeera diagnosed mu lulimi olusawo. The disease can't be diagnosed. Ekirwadde tekitegeerekeka ate tekijjanjaba. Lero oluzungu olutonotono. Waliwo wano Professor ngambye tereezaamuko. Kale ekintu ekyokuna kyekyo. Ekintu ekyokuna kye bayita bloodshed oba death. Waliwo ennyumba gy'oyingiramu nga n'oba gwe nga si gwafiirwa naye nga omwezi tegusobola kuggwako nga tebakukubiddeyo ssimu. Ng'ate eri gye bazaala ssenga waliwo yafudde, ate nti mukyalo waliwo yafudde, ate jjajja wa ssenga wa maama. Kitegeeza n'abantu b'otategeera si nti buli mufu olina omuziika muganda wange, n'abafu ogenda zungu ogende. Omwoyo w'okufa, omwoyo w'omuntu, kubanga baba baagala musaayi. Eyo gy'oba ng'omuva mu kuziika loole ne bakuba. Okitegeera? Death. Wali nnyumba gy'oyingiramu, waliwo bizinesi gy'otandika awantu nga omwezi tegusobola kuggwako nga twafunye accident. Accident nga giri emyojuwa gyagala kunywa musaayi. So tulina okutambulira mu kusaba, tulina okutambulira mu ambuleera ey'omusaayi gw'omwana gw'endiga. Ku Bikkulwa 12, 11 agamba twamuwangula olw'omusaayi. Kale akabonero akalala, the nightmares, ebirooto eby'entiisa. Waliwo ennyumba gy'oyingiramu muganda wange, owulira amasepiki ng'agagwa, olaba nga balubu evaako eddako, owulira ng'abantu abasekaaseka, owulira ng'obwana obukaaba, owulira ng'ebiralo ebitambulira ku mabaati, ogamba naye bannaaye nze kaabiwulira. Kati ky'olina omanya nti waliwo ba landlord who are not true owners of those houses.
pozi school fees twamulya. Waliyo bannyini mayumba nga si be bannyinigo abatuufu nga nabo bakeyateeka bayambi, nga bannyini nnyumba ezo abatuufu. These are spiritual creatures, spiritual beings, nti bintu bya mwoyo naye nga byateekawo kiguumaaza omuntu wasobola otuukirako. Kati nga abalandiroodi abatuufu obalaba kiro obaloota kiro. So n'obeera awantu nga ensi ey'omwoyo ey'ebirooto yadobonkana, tekyategeerekekako wadde. Yali aloota crusades mu Businza okuwulira kakati Misota mwegoba, oloota oguddeyo oli mu bibira, oloota bakonkona ku mulyango ogula teryaliyo, oloota obwana bukusekerera. Bannaaye, so olina okuyimirira osabe. N'ekinaasembayo as per now kituyita spiritual struggle or dropping. Mu nsi ey'omwoyo okala oba ogwa. Yali asaba tokyasaba, yali asoma ekigambo tokyasoma, naye nga ate wali owulira nga oyagala naye nga waliwo ekiziyiza, wabeerawo amaanyi, resistance into the spiritual realm. Kubanga Sitaani akimanyi nti wonna osaba, wonna osoma ekigambo, wonna onoonya Katonda, ajja kuba takusobola. Kati wabeerawo okulafubana, wabeerawo okuddirira okw'amaanyi mu nsi ey'omwoyo. Okitegedde? So buli w'obeera mu kitundu n'otandika okuba nga you experience such, mu kusooka tebyaliwo, naye n'otandika okuba nga obiraba, n'opangisa ku nnyumba awantu n'obuuza naye kati zino pusi zaani nga teriiko nnyinizo. Kati zino pusi naffe twazisanga, pusi mbwa zikabanga abaana zibeera ku miryango, ogwobuzuuka ku makya nga zaapamye ku mulyango ogwawo bwe tezivaawo. Ennyumba gye nasooka opangisa waliwo gapusi mugala ne gakabanga ng'abaana. Saatawaana, nasaba ne ngenda ku gano amalwaliro agatunda ebyobulimi, ne ngula eddagala, ekambwe, ne ngula ennyama, ne nsaba nga Mukama, bino bipusi wadde biri spiritual kabijje birye ennyama eno ebitte. Naddamu olaba ku bipusi. So waliwo ebintu ebijja nga kiri unusual, naye olina okuba nga olina okubikkulirwa okw'enjawulo. Oba tokulina era ebintu ebyo ojja bitwala ng'ebya bulijjo. Kitegeera? Kale tuwangula tutya? Kakati byonna by'oyogedde biri wange, byonna by'oyogedde biri ku bulamu bwange, kakati mpangula ntya? Ekisookera ddala nga tonnaba naddala mu abalina bizinensi n'ennyumba ez'okusulamu, nga tonnakusasula nnyumba, oba ng'osasudde ennyumba eyo, saba. Ennyumba eyo gisabire. Bwe kiba kisoboka ng'osobola ottambula n'ogendayo nga si wala, funayo ekiro kimu ogende obeere mu nnyumba eyo nga tonnaanakusengula bintu, nga tonnaanatandika bizinensi eyo. Funayo ebiro byo nga bisa, ne weba wiiki nga bakyagirongoosa ng'ogenda n'osula eyo n'osaba. Ng'osobola ofunayo 1 hour n'ogenda before you start. Otherwise bintu biyinza obutatambula butatambula bulungi. Ate n'omwoyo wa Mukama akulungamye. Ekyokubiri, have an active prayer altar. Beera n'ekyoto ekinywedde, kubanga ereeyo mu bifo eyo gye tusula oba gy'otadde bizinensi byoto, ate ebyo bibeera 24 hours nga bikola. Kakati naawe beera n'ekyoto. An altar fights an altar. Ekyoto kye kijjawo ekyoto. Beera n'ekyoto ekiramu. N'ekisembayo, pay by electronic if possible. Oba tusasula bano balandiroodi, oba kisoboka sasula ng'okozesa cashless. Oba banka, oba mobile money, oba engeri zonna
olememu wa cash manyi baagala nnyo hand to hand nga zivudde mu mukono gwo direct kuba aba afunye direct point of contact. Kitegeera naye mukama waffe mwesigwa, kyonna sitaani kaabikole naye oli muwanguzi n'okukola ki n'okukirawo. Mukama ajja kubanga akusomosa, ajja kubanga akola ki akuwanguza mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kaakati Kristo muwa obulamu bwo obeere omulokozi era mukama waabwo yasobola okukuyamba bino byonna tusuze mu mayumba nga byoto bya sitaani. Mu abaana abali ebweru e Buwarabu, agagayumba g'Abawarabu ago sitaani yennyini awedde emirimu byoto. So otamuwa bulamu bwo n'abukuuma kiyinza okubeerera ekizibu. Gamba Yesu nkwebaza ku lw'obulamu bwange kubanga onkuumye nga nkyali mulamu, kyenva mbukuwa obeere omulokozi era mukama waabwo, onsaasire obutali butuukirivu bwange, maze n'omusaayi gwo ntukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Bannaffe abali ku TikTok tugambye obubonero 7 bw'osobola okulabirako ti landlord wo akozesa eddogo oba ennyumba gy'olimu erimu eddogo erinyooka. Akabonero akasooka bw'eba nnyumba ya bizinensi, ogenda kubanga bizinensi looni ezigitwala. Loans will overtake the business. Loans will overtake you. Nti bizinensi egenda kutandika okuba nga etambulira mu kwewola. Gye watandika nga teriimu wadde n'ekikumi ky'okwewola, ogenda tuuka ekiseera nga ejjudde mabanja meereere. Ekyokubiri, ogenda kubanga otambula odda mabega, otambulira mu loosi. Yali akola amagoba, kati ogenda kubanga ate bizinensi etambulira ku looses. Yali emiliyoni 10 ogenda genda ogibalabalamu nga tekyawera, tambuliridde mabega. Kabonero akokusatu, financial dependence oba struggle. Ogenda kubanga tokyasobola kweyimirizawo mu byenfuna eyali asobola. Olina kuba ku busimu, olina kuba nga weesigamako ku bantu abalala naye nga ate wali weesobola. Kabonero akokutaano, endwadde ezitasobola kujjanjabwa. N'abasawo bagamba endwadde tugijjanjabye tetukyagitegeera kati efuuka endwaddeyo. Kuba sitaani waayagala olwo luba luseke lwakutaddemu lugenda okuba nga lutwala ku ssente ezimu. So diseases which cannot be diagnosed. Akabonero akalala bloodshed oba death. Bira otandika okuba nga masimu eno wali afudde eri wali afudde, okuba wayingira awantu awo ng'okufa mu bulamu bwo si mawulire kati geewuunyisa kubanga buli ssaawa oba osubirayo essimu ey'okkubikira. Akabonero akalala okuba nga ebirooto so ebiro tegenda kyuka, nightmares. Olota oli mu kyalo mu buyumba obukadde, olota misota gikugoba, olota bintu bitategeerekeka, obuzi, oli mu kibira, oli mu nzikiza, tomanyi gy'olaga, oli mu naye ng'ate wali tonaba kujja mu nnyumba eyo kubanga tonaba gy'okyupaayinga kubanga tonatandikamu bizinensi, ng'olota birooto birungi. Kale n'ekinaasembayo spiritual dropping oba spiritual struggle. Ojja kubanga oddirira mu nsi ey'omwoyo. Yali asaba tokyasaba, osumagira oba otandise okusaba, bayibuli yezitowa, newspaper ewewuka, bayibuli ezitowa, simu ewewuka. Ekitegeera ogenda kubeera mu bubi nti ebyoba Katonda bigenda tandika okuba nga bizitowa nnyo era ng'obeera bikufuukidde mugugu naye ng'ate ebyensi biba biwewuka. Ate by'osobola olaba obuzanyi paka ssaawa 9 ogw'ekiro naye ng'ate okutuula ku mpaka ssaawa wadde 6 osabe, it is a very big problem and a burden for you. Kati tuwangula tutya? Saba, noonya Mukama. Nyumba eyo nga tonagiyingira sooka ogendeyo osabe. Okimanyi osobola ogendayo n'osaba nga tonabagiyingira niro linaakukubira wesi n'agamba ennyumba naye neerabidde, waliwo yali ansasula nga neerabidde oba saagala ssente zo zizo naazikuddiza. It is very possible. Ekyokubiri, beera n'ekyoto ekiramu kubanga ebyo ebikulumba ebyo bigenda okuyigganya byoto ate ebikola ssaawa 24 alina weetagayo ekyoto ekiri active nga tekizikira. Ekinaasembayo kiba kisoboka landlord tomusasula ng'omuwa cash avudde mu ngalo zo.
either musindikire, kozesa cashless means, oba funayo omuntu omulala. Ate ekyo kireme kuleeta ntiisa nti nze saagala kuwa abantu sente cash, nedda, but it is a last option. Naye nga ffe tulina Katonda omulamu twamuwangula, osobola okuba nga ate osasula hand to hand, ate n'otabaawo kituukako ku bulamu bwo kasoba nga oyambadde Kristo muggwe, ate nga n'ekigambo kinyweredde muggwe munda. Kale tubaagala nnyo mwenna abadde batulaba, ndowooza tugenda kwetoolamuko katono nnyo wenkomawo bingi bye tugenda okuba nga tetwogerako lunaku olulungi. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.